aweereza bodyguard w'omubaka Simeon Nsubuga munnange butya bwe yakubye omwana Adamu amasasi yagamukubye mu nsingo olunaku lwajjo nga bali lunaku lwakusatu gwe mukwano gwange atugoberera olwo nga tuli bitundu ebyeri e Kasanda laba bodyguard wa Simeon Nsubuga ssaawa zaabadde 11 za kawungeezi mwana wattu n'akwata emmundu n'agitunuza mu Saadi Ssemaganda myaka 32 bw'amala okubanga bw'ati agamukubye kale nno bamufunye agende maaso n'okubanga bw'ati ayongera okubaako byatottolera poliisi butya ebyazze ekyakubisiza omuntu wa bulijjo kyabadde kiki oye bodyguard wa Simeon Nsubuga awonvuddewo tugenda tuwa ku ggwanga erimanyiddwa nga eryeme abantu 15 bawambiddwa abantu 15 abagenda mu maaso n'okubanga boogerwako nakati bakyanoonyereza ani ayinza okubeera emabega w'okuwamba abantu bano bayinza okuba nga be balwanya bakuufi kubanga ate bwojjukira bakugambye abakuufi nti ekyamazima kirende twategeddeko abantu 15 ffe naye nga sifa ababawambye kaakati tutegedde gwe mukwano gwange munnange makya gonna ku olwaleero nti ate amagye ga Saudi Arabia ge gasobodde okuba nti gakutte abantu 150 bano bannansi baggwanga erimanyiddwa nga eryeme babadde mu kuvuba bali ku nnyanja bavuba banoonya byennyanja banoonya sabbula ennyangege abasobola okugenda maaso n'okubanga munnange bafunamu 10 abawambiddwa era batwaliddwa so nti bibiri saidi awo mukwano gwange gwatugoberera mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Yemen ensonga ez'eggwanga erya Amerika wamu n'eggwanga erimanyiddwa nga erya Iran Ayatollah Said al-Khamenei onajjukira nti supreme leader ow'eggwanga erimanyiddwa nga Iran avuddeyo akangudde ku ddoboozi agambye nti tuteekeddwa okuba nga tukimanya ffenna nga bannairan ne region yonna okutwaliza awamu ey'Abawarabu ekyamazima kiri nti eggwanga lyaffe erimanyiddwa nga Iran abalumbaganyi batulungi okusinziira mu fronti zonna ez'enjawulo nga bagezaako okuba nga bayitira mu pokopoko bagezezzaako okuyitira mu byenfuna bagezezza okuyitira mu ABCD wabula abagumiza n'agamba ekyamazima kiri nti the US and Israel have been plotting and acting against Iran in all spheres babadde bagezaako okutukolerera okwagala okutukkakanya nga bayitira mu nteekateeka zonna naye twagala okubagamba twajja teri yenna asobola kuba nga bw'ati atuseetula newabanga afaatya era ng'afaanana atya bwetuli nnyo yenna ajjira mu ango yonna gy'abagiddemu akimanyi nti Iran tulina kye bayita ansa dakika 10 zakaita ku ssaawa zizino mukwano gwange gwatugoberera ssaawa 4 z'amakya ga lunaku lwa Thursday question time tukyali ffenna AU gwe mukago okutaba amawanga agassemazinga wa Africa kyaddaaki buvudde ne bagamba twagala okwongera okubawa ebbanga eddala bano abawamba obukulembeze mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Sudan twagala okubawayo obudde obulala anti abagamba nti ennaku zibeere 6 nga muwadde kibayita obuyinza mu kaseera kano ge tufuna galaga okusinzira ku African Union egamba nti oke tukizudde ndowooza bakyetaaga obudde okwongera okuba nga beetereeza tubawadde obudde mwetereeze mmwe nga munaaba mulabye African Union ekyalina waaka irabiraba nga bijja etandika okugenda maaso n'okuba nga bwekyerabula bannamagye abaafunika omusajja naye kati museema gavumenti y'abantu ba bulijjo bano be baagaana ne balinda okulaba African Union bwereeta amaanyi gaayo amaanyi gali mu bigambo okusinga bamaliriza nga bagamba kale katubaweeyo omwezi musobole okugenda maaso n'okuba nga mweteekateeka gavumenti mugiddiza abantu beefuludde kati bagamba abantu bano beetaaga obudde obuwera nze ndi muzzukulu wa Kasujja Kalu Sulaiman yanzaalira mukwano gwange amakya gonnako olwaleero nkwebaza nnyo okubanga paal ku Africa Radio genda maaso n'okuba nga bwotyo mukwano gwange okiwuliriza embeera ng'ekyamazima mutugoberera yonna gye musinzira abali mu mawanga ageebunaayira njagala okuba nga mikwano gyange basiima nnyo nti mwebale nnyo ojja basanga Khalidiya baliyo batungudde abasajja gamba nga basentongo mwebale nnyo mukwano gwange okubanga tuli ffenna nate ejja y'olunaku olwaleero kyebukola nno kyavunaanyizibwa obugambo kya Kaliima Nakabonge aweeka muukya maama mundabire saakuli taata munnange abeebale nnyo okuba nga Paal of Africa Radio ekyamazima nga bagiwuliriza mwami Senfuma kaseera tugenda mu bibuuzo naye muzzukulu wa Kisola amaze okuba nga mukadde kano naye atuuse ate atugulire engoyo jjajja agenda kuz'omwezi 2 mwezi gwa 5 mwaka giri guno gwojja okutiibwa mwaka gwa 2011 ekirungi naawe onsekeredde ng'olabye obufu mukwano gwange atugoberera tumale okutegeera nga ojjajja olunaku olwaleero ajjukira nti mukulu gwasula Paal FM mufuna ekisodo ewakiro soda ajja kukolera ddala bulungi nnyo gwe munnanga agenda maaso n'okuba nga otugoberera leero lwegiweze emyaka 9 bukyanga munnanga olulumba lugenda maaso n'okuba nga olukolebwa mu ggwanga erya Pakistan naddala mu kitundu ekimanyiddwa nga Abbottabad
nga mission yagenda maaso n'okubanga ekolebwa yali musajja mu America naddala ng'agenze maaso n'okubanga akulembeddemu Navosil majje ga ku mazzi ne gagenda maaso n'okwongera okubanga gakola ennumba okulaba nga Osama bin Laden munnanga gagenda maaso n'okubanga gamujja mu ggwanga era Pakistan naddala mu kitundu ekya Abbottabad. Osama bin Laden Abamerika mu kumulumba mu compound mu Abbottabad bakolera eddakiika 40 gokka. Mu ddakiika 40 bano bamutasika b'eggwanga erya America batta abantu 4. Olulumba luno lwe baakola omulambo oba omubiri gwa Osama bin Laden batugamba baagukweka wansi mu nnyanja era gye baaguziika. Nga kino kyonna okugenda maaso n'okwongera okubanga kikolebwa America nga egamba nti Osama bin Laden yali emabega w'olwa 11 September attack eyagenda maaso n'okubanga ekula mu ggwanga erya America. Era wano mu kukwatibwa kwa Osama bin Laden baba Abamerika bali munda mu ggwanga erya Pakistan nga eno ne mu ggwanga erya Libya kano mama Gaddafi wamutwala entatinda ogenda okukakana mu America mbu basanyuka nnyo olw'okuttibwa kwa Osama bin Laden yattibwanga ennaku z'omwezi zaali 2 omwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 2011